Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde, Minisita wa Kampala Betty Kamya asisinkana abatembeeyi abakolera mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okumuwanjagira olw'okutulugunyizibwa kw'abasirikale ba KCCA okususse okwaviirako n'abamu emagombe okusimbayo ekitooke. Mu nsisinkano eno Minisita yasinziira ku bujulizi obwaleetebwa abatembeeyi ssaako abantu abalala n'ayimiriza abasirikale ba KCCA 8 basooke banoonyerezebweko. Abantu abo KCCA ejja kubawummuzaamu. Olwaleero ensonga eno ebadde ku mwanjo nnyo mu lukiiko lw'abakansala ne Lord Mayor olutudde ku City Hall mu Kampala. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago asenzidde mu lukiiko n'ategeeza nga bwe yasanyukidde ekikolwa kya Minisita Betty Kamya, wabula n'ategeeza ng'amakubo mwe yayise okuyimiriza abasirikale ba KCCA bwe gataabadde mu mateeka, ekintu ekiyinza okuleetera ekitongole okufiirwa ssente empitirivu singa bano beekubira enduulu mu kkooti. Minisita talina buyinza buyimiriza abakozi, naye ekyokubayimiriza nga tukkaanya nakyo. Kaakati nga tulina okutya nti omuntu yenna gwe bayimiriza nga minisita ye yamuyimiriza kati watuwaabira atusinga, naye ng'ate abantu abo bazza emisango baakuba abantu, baakuba abatembeeyi. Wabaddewo n'okukubaganya empawa ku ngeri abasirikale bano gye bayingizibwamu ku mirimu. Oluvannyuma olukiiko luyisizza ekiteeso nti abasirikale abaanokolwayo mu nsonga y'okutulugunya abatembeeyi nabo bavunaanibwe mu kkooti ya KCCA babeere kyakuyigirako eri bannaabwe abalala. Yakolanga akulira ekitongole ki KCCA Engineer Andrew Kitaka ensonga za minisita azoogeddeko bw'ati. Abatembeeyi abo tugenda kukiteesaako, naye nga bwe tuba twagala okubeera n'ekibuga ffenna kye twenyumirizaamu, tulina okukendeeza ku mujjuzo ku streets zaffe. N'olwekyo okuwa layisinsi ba hawkers si kye kintu kye nandiwagidde nze ng'omuntu. Lord Mayor ne bakansala bategeezezza ng'ebikolwa by'abasirikale ba KCCA we byonoona ekifaananyi ky'ekitongole. So abantu bano abaatulugunya abatembeeyi abazze bakola ebikolobero bino ebyekko ebyokubba emaali yaabwe ne bagibuzaawo ne babatulugunya ne babayisa ng'ekyokuttale, tusazeewo bakangavulwe mu kkooti yaffe eno eya KCCA nga bwe bazze bakangavulirawo abantu kinnoomu be baga nti bakuba enforcement. Kati kye tukoze twongedde okukkaatiza ekya minisita kye yakoze ye yakikoze mu nkola ya byabufuzi, ate ffe tukiyisa mu mateeka ne tukifulo ya kanso ne tusalawo nti abantu abo amateeka gabakoleko era gabavunaane, era bwe kiba nga kyetagana kulira balirira abantu be bazze batulugunya. Ne tulagira ne prosecutor wano waffe wa KCCA atekeyo emisango mu kkooti tulabe nga abantu baffe bali bafuna obwenkanya era bagenda kulinda emisango egyo. Nga abakozi ba KCCA abadde beerimbise mu kifaananyi ekyo kuba abasinga baleeta nga bogenda mu records eya human resource, they are nowhere to be found. Tetuyinza kukikkiriza. Ekirala ekisaliddwawo bakansala n'abakozi b'emirimu gy'ekikugu mu KCCA ky'ekyokuleeta etteeka erigenda okulungamya emirimu gy'abakwasisa amateeka mu kitongole. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.